Mbaramukizaako mwena abarungi abampuliriza Manya n'eddoboozi banyita tumwebaze Alex banzara Ibanda omukatoma abantu abamanyi Ibanda meya wange owa Ibanda bamwita Mulinde omukatoma banzara konkana kuya Kampala nari nkolerawo na kasero nga ntunda watermelon tambuza watermelon ku kigaali waliwo omukyala omu we bayita Ajati Mastura abantu b'omu Nakasero bamumanyi musubuzi asubula ebirime mu kyalo abireeta Kampala abantu bamugurako ebirime ebyo. Nari ntunda watermelon okumala emyaka 2 ntambuza watermelon mu Kampala, Makindye, Kabaragara, Bunga, Gaba nkora omulimo gwange nfuna mpora akasente. Aliwo olunaku lumu Ajati Mastura we naringurako watermelon yampitanga ine ebintu byayagala okuŋŋamba ningenda ninjogerako naye byali bya family ye nimuwa amagezi nagenda nagakozesa nimara nitubeerawo nga mukwano gwange niwe mba sina sente nga ŋŋendayo nampa watermelon ningenda nintunda bwe nfuna sente ninzimutwalira. Bwe twamara ebbanga lya myaka 2 nga tukoragana bulungi nagamba tumwebaze Alex tori muyaye oli muntu ow'amazima tolinga bana abekabira endala nangamba naye njagala ojje wange nina ekintu kyenjagala okukugamba. Lwali lunaku lwa Sande nimukubira esimu nimugamba Hajati njagala waŋŋamba nti onjagala ndagirira wolinzi gye nkulabe. Nagamba genda ompe wa boda kora mara kumpereza wa boda nja kumuragira akulete waka nengenda nimfuna wa boda nantwarayo uwe nagenda okutuuka ewa Ajati Mastura mu kikomera nga muri muzirenji Rover zibenzi ziford emotoka ez'amaanyi nengamba omukazi bulijjo mugagga ate nga nali ndaba nti wasubura nga watermelon nazituusawo dakiika 2 abantu baba baziguze zonna zaweddewo dakiika 3 alese nanansi abantu bazirwanira bulwanyizi zaweddewo kuka waliwo n'abalala abatunda nengamba obora okuba alina omutima mulungi ayogera bulungi n'abantu nkyokubona bamwagala nengamba okay ninyingire uwe nanyaniriza bulungi nampa ebyokunywa nampa buli kimu naŋŋamba waliwo ekyama kyenjagala okukuwa ekyokufuna sente ove mu ebyo ebyolimu oli mukwano gwange emyaka 2 nkolagana naawe njagala kukubuulira kyama ky'obugagga. Niŋŋamba ayagala kumbuulira bino ebya illuminate kale ebya illuminate mbitya mmanyi birimu okusaddaaka omusaayi gw'abantu. Naŋŋamba nimugamba ebya illuminate mbitya naŋŋamba bino si bya illuminate njagala kukubuulira kyama kyennyini ensibuko y'obugagga bw'obanga onaasobola okukuuma ekyama. Nimugamba ekyama kyennyini nsobola okikuuma naŋŋamba tujja kufuna olunaku nja kukutambuzaako nkutwale ewali obugagga. Ninkiwulikiriza bulungi ninsirika niwayitawo okwezi kumu nampita naŋŋamba nina gye njagala ontwale omperekere nitugenda emunyonyo ku roundabout nituyitawo nitugenda Gaba ku nyanja nitupakinga emmotoka nitulinnya eryato niritusomosa nitugenda ku kizinga waliyo bayita ku ghost house wenyini ku ghost house tutuukayo ewa muzeeyi omu bamuyita Juwakali Kibirango. Twasangawo abantu bangi ab'embuto abagagga abalina sente abantu abamaanyi mu ggwanga balina amabala amanene mu ggwanga nga baliyo eri ewa muzeeyi Juwakali Kibirango. Namara okubakolako bonna nange nampita naŋŋamba jangu bakuyitaani nimugamba mpita tumwebaze Alex okora mulimo ki ntunda watermelon ndi mukwano wa Ajati Mastura ati okay nankorako nambulira byonna ebyokukola nampa kande naŋŋamba genda ne kando onatuuka ewaka ogikoleze koreza kugikoleza ogireke eyake mpaka we nazikira
nintuukayo ewaka ewange ninkoleza kando neyaka nizikira nebaka nagenda okukeera ku makya okukebera mu buliri nga nebase mu ssente ngenda okulaba eby'etaano biri mu kuyiika wansi ebyo ebiri mu musuuka mwonna mujjudde mu ssente eby'emitwalo 5 zidoora esente empitirivu nintya ninsanyuka ninsooka ninkwata ssente ningenda ku mobile money ntandika okusindikira abantu b'omu kyalo bonna maama taata baganda banje bonna nibangamba kyokka ssente ezi ozigyewa oba omwana gwe wayiza obubbi nimbagamba ninsirika olunaku niruziba ninzamu nebaka ninkoleza kando endala kando neyaka kando weyayaka nebaka ninzamu okulaba era musuuka obudde nga bukedde saa 12 ngera sente zijjudde muri $5 bya $2 2 bya mutwalo ebipya ebiwunyo enyumba yonna ewunya sente ningamba kati wano ngufudde mulimo nintandika okukola ebintu eby'amaanyi ningurawo akayumba kenasookerako akayumba kange nakagura makindi awo nakagura $7,2 we nagura akayumba nintandika okukola ebintu mu kyalo ningamba mungulire ente ninkola zifaamu eyali omutunzi wa watermelon mu kyalo batandika okuntya mbagamba arabika yagenze wa president namuwa sente kuba president arabika engeri gyali Omunyankole yagenzeyo ne bamuwa sente ningamba abantu batandika okungamba naffe ojja otwale wa president nze nsirika manye ekyama kyange buli lunaku nga nkikola nkoleza kando nintuuka nga sente nyingi nintandika obutakoleza kando wama nintandika okukola ebintu eby'amaanyi bino byembabuulira baganda bange byantuukako naye nga si birungi njagala owulirize mu maaso eyo gye byaggwera ntandika okubeerawo nga bwenfuna sente ninzimba ennyumba awo wona emakindye nawe ennyumba nazimbawo ennyumba Kevina ninzimbawo ennyumba eyange mwe nali nsuula Kevina awo waggulu ningenda ebbunga ningura ennyumba yali ewedde nintandika okubeera nga sente zange ntandika oziguramu amataka amayumba ninfuuka kati wenjogerera saawa zino ndi biliyoniya nina ebintu by'obugagga ate niwoba nga ozengo nsabye sente tikintwalira ddakiika emu kuzikuwa nali neebuuza abaana baali batambula nga ba Brian White nga neebuuza basipapa bani esente baali bazijjawa ze bagenda bakasuka kyokka nga tizigwawo naawe nkimanyi okyebuuza olaba n'omuntu ng'akolera gavumenti tasobola kubeera ng'akola ki ng'akasuka sente kuba omusaala waafuna tasobola kuzikasuka bano abaana kumbe baali balina ekyama kye batatugamba nga bwomubuuza akugamba kola nnyo awo nsinga amaanyi wentunula Brian White asobola okuba nga nsinga amaanyi oba yasoma akola mulimu kikale bagutugambe nti alina ofiisi eno nga mbyebuuza nga maze tandika okufuna sente ningamba wama ninfuna sente ningenda mu kyalo okulaba abazadde waka mu kyalo nibanyaniriza nnyo nibakolanga obugenyi nibakola obugenyi nibayita abantu ente tuzisala biki tata wange mugulire ennyumba nimuzimbire ennyumba nimugulire emmotoka maama wange naye nimugulire emmotoka bonna abaganda bange nimbakola zi bizinensi kokka bangamba obugagga bwakyama tokigamba muntu nga bw'okikola okubeera nga ofuna sente bambuuza okola mulimu ki nafuna omugagga nafuuka manager weeyo Kampala nga bampita era mu kyalo ewaffe Ibanda mu Katoma bampita manager neyanziza ntugenda mpola ab'owaka nibaŋŋamba kaakati olina okufuna omukyala n'owasa nibanfunira omukyala nimpasa omukyala nimala naye emyaka 2 tituzaala mwana nitugenda mu malwaliro nitugenda Nairobi nitugenda South Africa oba nibagamba ekizibu kiri ku mukyala ninfuna omukyala oyo nimugoba ninfuna omukyala omulala we nafuna omukyala omulala naye nimbeera naye omwaka gumu n'ekicweka nengera naye tazaala ningamba awo ekizibu kiri kunze ate nga nali nazaalayo akaana kamu emabega ningamba nze sina kizibu nitutuula abewaka nibatuula meeting nibagamba kakati olina sente olina ebizimbe olina amahoteri olina faamu zente awo lwaki tolina mwana olina okunoonya omwana ntandika okubeera kale nga njagala abakazi nga buli mukazi gwenjagala abakazi nga banjagala okuba nina sente niwaŋŋamba ayagala $10,000 niwaŋŋamba $4,000
nga nze nzibawo buli mukazi we nayagalako namugulanga emmotoka nimuzimbira ennyumba kyokka sirina neŋŋamba tugenda myaka 4 n'ekitundu neŋŋamba kanzireyo ewa muzeeyi wa kaali Kibirango nsooke mwebuuzeeko ninvuga emmotoka neŋŋenda olwamulaba bwe nti naŋŋamba sigwe Alex tumwebaze nimugamba yenze muzeeyi nagamba ng'obuze nti ndi ebintu bitambula bulungi nimugamba bitambula bulungi nagamba ekyo kyenjagala mba njagala kuwulira mawulire marungi nimugamba naye muzeeyi mpasiza abakazi 3 siina mwana abakazi mbaagalako ab'ebbali sizaala mwana lwaki sizaala naŋŋamba we nakubuulira okugenda okukoleza kando enkera wankubira nimugamba we nalaba sente saddamu kukubira naŋŋamba waddamu n'okukoleza kando endala nimugamba nagamba eyo ensobi wali badde onkubira neombuulira nze mba nina okugamba nti kati koleza kando sente zijje kati tosobola kuzaala mwana mu nsi naye ng'ojja kubeerawo n'obugagga bwo ojja kubeera nabo ne bazadde bo ojja kubeera nabo naye tosobola kuddamu kuzaala mwana wokuba wasobya kale no nga kyeŋŋamba nti naŋŋamba nti owange oboze olina okubeera obw'empisa obweggonjebwa ate era omuwulize kati byonna nakola ki nze olwafuna sente saddamu kuba simu nimwegayirira naŋŋamba sisobola kuyamba genda obeere ne sente wabisobya kyasobola kuyamba kati ninkomawo kati omwaka ndi mwaka gwa 6 noonya mwana abuze sente nziina sikyalina kyakukola kati ku nsi kati nzize eri abawuliriza mwenna abampuliriza abali eyo nga musobola okunyamba bamwe abagendako ku ghost house eri ku kazinga ng'oyise eggabano okugenda mu mazzi nga mwagendayo musobola okubeera nga mwogerako ne muzeeyi wa kaali Kibirango asobola okubeera nga nyamba oba nziriramu anziriremu oba ebya sente mbireke nzireyo mbwavu nsobola okuba nga nfuna ki nga nfuna abaana kuba nange kati sawa zino ndaba sente nziina ndi musajja mukulu kuba kati nina emyaka 47 naye omwana nina omuwala yeka gwe nazaala nga nkyali mwavu naye njagalayo n'abaana abalala n'abalenzi abanaabeera mu maali yange kati nga njagala mukubireko muzeeyi asobodde okuba nga nyamba omukubireko oyogereko naye oba gwe ng'oli eyo osobola okumpa ku magezi enamba ya muzeeyi eri 07 84 70 16 69 eri 07 84 70 16 69 eya Airtel eri 07 06 53 98 eri 0704 96 53 98 omukubireko naawe oneshenjerezeewo asobole okuba nga nziriramu oba ebyobugagga mbiveeko oba nsigale nga ndi mugagga nga sirina baana nakyo nkikole ki kuba nze nasobya naye nga nesawa zino niwe mba nga njagala sente nkoleza kando nizikola ki sente niziyiika nze nkoleza kando ninzijako etaala nebaka ngenda okukeera ku makya nga sente mu buliri mwonna zikoze eki nga sente zijjudde eby'etaano eby'ebiri ebya $, nina sente era kuba kyentusobola okukola oba kyensobola okuba nga kuba newaja ati masituula nti okuddayo okuva lwe nagaggawala saddamu kumukubira saddamu kwogera naye kati naye sisobola kwogera naye nga naye abeera awo abasobola okuba nga basobola omutuukirira oba naye bamugambe abeera awo nakasero musuubuzi munene aja ati masituula naye oba asobola okuba nga nyamba ngenda kuddamu nsome ennamba y'essimu eri 0784 70 16 69 mwena abasobola okubeera nga mukubirako muzeeyi wa kaali Kibirango mukubireko asobola okuba nga ntaasa kuba nange njagala kati kufuna zadde sente nzirina amamotoka ngalina amayumba ngalina buli kimu nkirina ekyobugagga niwogamba akawumbi nkayina naye sisobola kugula mwana sisobola kuzaala mwana abalungi yonna gye musinzidde okubanga mubadde mumpurikiza yenze tumwebaze Alex mwebale munonga mubeere bulungi mweraba.